Manya bampisedde ja ku mutuuze muganda ngenda jongobera ku TikTok ene yegenda okubeera ennyumba ya muganda wa Eddy Kenzo ey'olubeerera kikuwa kya kuyiga ki noba ngo ina following ya maanyi noba ngo ina amaanyi mangi noba ngo ina erinnya lingi noba ngo ina blue tick noba ngo ina amataka mangi nnyo ene ennyumba yo ey'olubeerera era yonna gy'oli nkugamba kino akatini koyina kashiyaringi n'atayina kwata ku mukono yatayina suubi kwata ku muganda wo tekigasa kubeera mu kika kyammwe nga gwe kakayina ssente tekigasa kubeera mu kika kyammwe nga gwe kakayina amaploti kubanga amaploti gonna ogaleka ku nsi esente zonna ozireka ku nsi engoye engatto obulungi byonna bigwera ku nsi inkyezi zino zibakupimirako zogenda nazo ekibuzo kiri nti Katonda on'omusango otya Allah gokkiririzaamu n'omusango otya kyonna kyekiri manya ojja kufa nja kufa naye kibuuzo okufa kugenda kukusanga kutya Asani abadde assa omukka Manda abadde assa omukka nga yeeyagaza atambula naye kakati essaawa zino gegana agagera okubeera amaka ge ag'olubeerera ennyama ejja kutuuka ekiseera emuggweko wasigale magumba ebikolwa bye babadde akola ku nsi egenda okubeera empeera ye mu maaso ga Allah nkusaba mugala nga yonna gy'oli kwata atayina muwe essuubi mukwate ku mukono tosekerera mwavu kubanga Allah akuwadde ye Allah y'omu eyatonda yatayina osanga kigezo kyamaanyi nnyo omukusindikira mu maaso anyway ndine Dr. Hassan abe ku kyabagamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntuusa okubagizaako omwana mulezi Eddy Kenzo mukulu yafudde Mande baganda bange mwenna kyokwata eri Allah zibeddala Allah ye muwa respect nsaala buli ddakiika ate era temubba bintu byabatayina mwagale bannammwe nga Jacobo wabagambye sina bingi byakwogera Eddy Kenzo kitalo ddala kuba abadde kyali wange era kyali wange alhamdulillah Allah bambi agumye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.